atenderezebwe ng'agulumizibwe ng'aweebwa ekitiibwa amawanga gonna agamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Basebo ne bannyabo nsanyuse okubalaba olunaku luno olwaleero olunaku lwakusatu obukoowu bwe nnina n'ennaku z'omwezi sizimanyi. Olwaleero ennaku z'omwezi mmeka? Basebo ne bannyabo olwaleero ennaku z'omwezi 16 olunaku lwakusatu omwezi gwe tulimu mwezi gwa 10. Basebo ne bannyabo tusemberera omwezi ogwe-11. Njagala okubakoola mugenda ne mugamba nti Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ate akooye ekyokuba nga tamanyi nnaku za mwezi. Basebo ne bannyabo siwummula nayimba oluyimba nti naye asamira lubaala asula akola eryo ly'eddembe nkolera misambo ansula nkola nkolera wamala ansula nkola. Kati omuntu asamidde emisambwa ebiseera ebisinga asula akola eryo lye libeera eddembe. Kakati n'ennaku z'omwezi oluusi zinnema. Basebo ne bannyabo bajjajja b'abaana abaweereza abakkiriza abakulembeze abantu mwenna abali e Luweero abali e Walusi abali e Busoga abali e Kapicholwa abali e Mukono abantu abali mu Kampala abali e Mukono abali Kampala n'emiriraano Kawempe Kasubi Naakulabye abantu abali e Mukono Nama Kyaggwe Katosi abantu abali eri ewaffe Enkokonjeru abali e Jjinja Busoga abantu abali eri e Nakibizzi abantu abali e Kaaliiti awo Bannabonanaava abantu abali e Wakiso nga mwenna muli baabuwangwa na nnono era nga mwenna muwagira obujjajja ebitundu byenjogeddeko nti Lyantonde Kyotera Kaliisizo Ndagwe Bijaaba Buzindwa Kannabulemu Lakai district eri ewa Kamuswaga mwenna basebo ne bannyabo mbakoowoola mu New Club Obligato ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwe-11 mujje tuwagire obuwangwa bwaffe kubanga wano we tutudde ogamba nti Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono sisobola kumulaba emukono mu kirowooza sobola gendayo siina budde. New Club Obligato olunaku lwa Sande olunaku olwo olw'Essande ssaawa 4 emiryango gigenda kuba miggule. Mutegeke mwenna bajjajja b'abaana. Waliwo muwala wange Farida ali ekiboga waliwo banaye Dr. Kasimagwa wabulirawa nga sikyakulaba baba Kigundu sikyalaba Dr. Kasimagwa. Basebo ne bannyabo tuteekateeka ekivvulu eky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ekigenda okubeera ku New Club Obligato ekirimu bajjajja b'abaana mujje nga mwambadde nga bwe mwagala mwambadde ebyobuwangwa n'ennono abalina buli kimu ne bw'oba olina nkinga ng'eno ne bw'oba olina kisingo ne bw'oba olina lubugo ne bw'oba oli nga weeyambalidde empale oli mukyalo oba oyambadde mini buli omu nga bw'oyagala kudigida nga tukyakalira mu buwangwa n'ennono zaffe. Olina omugoberezi wo eewaawo era omukkirizawo Kanaabi Fred asinzidde Canada eewaawo Toronto akutumiddeko nnyo banaye Kanaabi ow'e Toronto e Canada omwaka ogujja by the way ngenda kujja ewammwe Canada visa e Canada njiina ya myaka 9 ya myaka 10 ngenda kujja ewammwe Canada nja kujja e Toronto mbalabeko. E Toronto waliyo abantu bangi waliyo omwana omuwala Nanjobe gyali e Toronto waliyo n'abantu abalala bangi eriyo muganda wange jjajjange Saalongo Ggulu omulangira ali eyo n'abantu abalala bangi naye nabagamba nti bwe tuba wano twogera ku abo bokka abaagala kamera. Abantu bangi gye bali mu America gye bali e Canada gye bali e London gye bali e South Africa gye bali e South Africa njogeddeyo waliwo abali e Cape Town waliwo abali e Boston waliwo abali e Isiro waliwo abantu bangi abali e Nigeria abantu bangi bonna ensi eno abaddugavu era abaganda basaasaanira ensi eno. Tulina abaana abali e Dubai abali e Qatar abali e Abu Dhabi abantu mwenna abali awo abali e Sarija mu Dubai abantu bangi tulina abali wano ekibuye ekatwe abantu bangi ab'enjawulo. Basebo ne bannyabo mwebale kubeerayo. Olwaleero no tubadde tugenda kukola live ekibadde kituganya okukola live masannyalaze
amasanyalaze gagenze ne gecyangamu awo era abali mu mukono mu abatulaba nga musinzira mukono enkuba mugiraba etonya abasinzira mu Kampala enkuba mugiraba etonya kakati oluusi live ebadde tulemye lwa masanyalaze ng'ate amatala gaffe tigayina manda gamala naye ne tugamba nti ffe tweko miitinga eyeweza omumba gwe bazikuba tugenda kwanukula ebirooto byammwe basebo ne banyabo tugenda kwanukula ebirooto byammwe mwetegeke mubuuze olwaleero tituli bangi nnyo ekyenjagala bategeeza tituli bangi nnyo olunaku olwaleero tuli bantu batonotono ngenda kusinga kubeera nammwe abagenda okubeera ku mikutu era nzize nga njagala okubategeeza nti nga bwe nabategeeza nti nayisa abantu mwenna nga muli babuwangwa na nnono buli muyimbi nga wabuwangwa na nnono buli muntu yenna ng'oli wabuwangwa na nnono si kubuuza kubanga waliwo abantu abadde bambuuza ne mbaga ati maama Fiina namuwandiikidde ebbaluwa yamutuuseeko ddewa Sewaya nawandiikidde jjajja Walihabira jjajja Lumira Mayengo nawandiikidde abakulembeze bonna ab'obuwangwa n'ennono ababonesebwa saababonesebwa Lubanga namuwandiikidde nawandiikidde jjajja Lugayaavu nawandiikidde abantu bangi abajje tusobole okuba nga tukolera wamu nga tugatta amaanyi era omuntu atagenda kujja ku kirabo Brigato yoyo awulira nga obuwangwa n'ennono tabwagala omanyi tukyalina abantu nga bo beekweka nga tebaagala kulabika naye nga balina amayembe balina lubaale balina emisamba ngera bakongozi nga balina ebiggwa naye ng'akugamba nti nze nkwate ebintu byabajjajja ngende mbitwale mu bantu eyo nze ngende ndabika eyo ne mu kuziika omusanga ali mabega tukyalina abantu bwe batyo naye gwe awulidde gamba munno nga muwala wange ow'ekiboga apakidde kosita 6 aŋambye nze jjajja nzija tebo yange bagiteeka awo kumpi tebo ya kakadde endala ya $5 endala $10 $5 mpaka ku $2 mujje tuwagire obuwangwa bwaffe tuyimbe tukyakale tudigide tukuwa omukisa oyinza okujja nga tozze kino si kivulu kya bulijjo kino ekivulu kya bulijjo kyojja n'olaba ne bakuyimbira n'ozina n'ogenda kino ekivulu kya buwangwa na nnono ogenda kukimayo omukisa gwe bagoba ku mulimu kwata $2 gwatalina mwami kwata $2 gwatalina mukyala kwata $2 gwatalina akazigo gye kali akasenga kulanna majjango oyingire ekyogo gye kiri waliyo ebintu bingi ebyenjawulo ogenda kulaba abasawo b'ekinnansi ab'enjawulo bootalabangako bonna tuboogereko oluusi ogende eyo era tujja balagirira n'abasawo ababali okumpi kati mwenna nga muli babuwangwa na nnono nga twagaliza obuwangwa bwaffe tutule tubeere wamu ate tuzimbe enzikiriza yaffe tukimanyi bulungi nti mwaloose bannamukono maama alitwala kadaaga sekuritale jjajja Lutale Ekiboga bajjajja Kyangamiti Mukalagi maama Nabosa mwenna mukunga abantu maama w'Ekatosi jjajja Kiberu Serwanga Mikwano efe Katosi n'abantu abalala bangi jjajja Binabina Ebugerere mwenna mukunga abantu bajje mu kivulu jjajja ava mu busibe yeeteeseteese bulungi Pastor Senyonjo agenda kubaayira agenda kubasomesa ku nsonga ezikwatagana ku mwana w'omuddugavu akabona Kasiko Mutaasa ewa Mutaasa Foundation Ssaabataasa Ssaabalutaasa Ssaabaluta Nyanja jjajjaffe agenda kubaayo tulina abayimbi waliwo omuyimbi akedde okunkubira bano abasajja bawulira nseenene obakola oluyimba baluyimba batya bw'abasajja nseenene za ku musana simanyi zipaaluuka omuyimbi oyo naye agenda kubaayo waliwo n'abayimbi abalala bangi Alice Nabata Mulindo Avumbi Kibuka William bonna bagenda kubaayo twasazeewo package eno gwekeera tosigala ebweru jangu obudde bukyali tosigala ebweru basebo ne banyabo ffe tulina okwejja mu bunnya nga sinagenda mu live olwaleero njagala okwongera okubajjukiza nti okweyisa obulungi kikulu nabadde ndi wano nga ndaba omwami omusiraamu eyaleseewo omukazi kuba n'abakazi abaabala abaayera abayitirivu kyokka nadda ku mwana omuto n'amugjamu nabaana omuntu yenna singa weebaka n'omusajja nga tonneetuuka omwana omuwala okyali myaka 14 16 17 18 oluusi tonnazza mukono mabega
omusajja n'akwonoona togenda kuzaala nabaana egenda kwonooneka. Era omusajja oyo abaamukutte n'okumusiba ogamba nti ate omwana sinze namwebakako. Omwana omuto mwabazadde omwana bamwebakako batya. Era ne nnyina singa teyavuddeyo kwekubira ndulu naye badde bajja mu kutukwatiramu. Abaana bano si bammwe, baana ba gavumenti. Bamukwata nedda. Singa tiyagenze ku poliisi n'aga nti omusajja yeebaka ku mwana wange yamukozesa, naye babadde bajja mukwatirako bamusibe. Singa ali mukomera, singa tiyaloopye kati okukwata kwe mbadde mwogerako si byebyo. Basebo ne bajja bano batabani bange baleeta ennankani, si byebyo. N'omwana avaayo okuwolereza musajja mukulu oyo engeri y'okwonoonamu eddiini, simanyi ddiini busiraamu. Kaakati ekirevu kyonna kikoma eno. Basebo ne banyabo mweyise bulungi. Anti nabbi yawasa wa myaka 6. Nabbi yawasa wa naye tiyawasa ate ye mwana we. Naye kaakati ono mwana we, omwana yajja ne nnyina. Katono nnyo taata ku nsonga y'omubaka. Yuzi musajjawo Kasimu ng'ayimirira mu kamera ng'agamba mugamba omubaka yawasa omwana omuto. Ensonga y'omubaka yali bweti. N'agamba kati nga olaba wano mu ggwanga lyaffe Uganda tulinamu amawanga agamu. Amawanga ago agamu nga bw'olituukamu osobola osanga omwana ow'emyaka 12 n'olowooza wa 18. Bwe ensonga y'omubaka yali bwetyo yali tamanyi nti muto. Yamufuna wa myaka 6. Kasimu mpaka ku myaka 9. Yamulira ku 9. Yamufuna wa myaka 6 n'amulunda paka ku 9. Ku 9 n'amwebagajja nga ye weemeka olwo. Yali wa myaka 5 yawangala yena n'afa. Akaana kamukutula. Basebo ne banyaba abasiraamu yiga okwepimira. Abasiraamu kwe bava okuwasa obwana obutaneetuuka. Ate njagala mbabule si lwa mawulire, si lwa kwogera wano. Mulekeraawo okuwasa abaana abataneetuuka. Mulekeraawo muwasa abakazi bakulu bannammwe. Muwasa abakazi abakulu. Timwagala kulabirira bakyala, timwagala kubako kyemubawa, kati munoonya akantu konowa 2,000 ne kawulira nga kagenze ne kalya kabalagala. Abakazi babbeeyi muyiga okulabirira abakyala, muwase abantu be musobola okuba nga beetuuka. Kakati basebo ne banyabo ebyo nabyo mubidibye biva mu bantu kubanga mukolera mu nsonga nga timuli mbuwangwa bwammwe. Kati wuuyo mugenda munnange kizibu okulaba embaga nga ya mukatuliki nti babagobye mu kidaala babadde bawasa omwana omuto. Naye oba oli awo ebukoma nsimbi ng'olaba poliisi egoba abasiraamu bawasa akaana akato. Oba oli awo Masaka erukayo eyo ekyazanga nga bagoba ekyazanga wali abatabuliiki awo nga bagoba kiraji ne babaterawo emifalisawo ne bagira Allahu Akbar ne basaalawo ne batwala akaana myaka 15. Oba oli awo nga poliisi ebatwalaganya. Era abantu ababalaba ku mikolo banaye mwewemudde. Mwewemudde mwaswala ne muswala kolero ne bwe batogera bya nabbi. Bw'obeera n'omukulembeze omubi akuyigiriza okukola ebintu ebibi. Naye eggwanga lyaffe lirina amateeka. Omwana alina bw'omuwasa nga tannaweza myaka 18 ate ne bw'omuwasa nga 2 naye nga abadde asomera bakusiba. Kubanga omwana taweererekeka. Ne bw'omuwasa nga 2 nga abadde asoma bakusiba. Muve ku bayizi, mubalinde bakule, mubalinde beetuuke, bafune ab'emyaka gyabwe. Mulekeraawo kuwasa abaana abawala abato. Mulekeraawo okwagala abaana abatanneetuuka. Ye banayenze nenkusanga ku wange ffumu lina effumu lyolaba lino nkufumita lya bukwata oba tolimanyi. Ndikutujja na butujja ng'oli ku mwana wange lwaki mwono n'emirembe egiddako ye future. Njagala babuli yaffe singa bazadde baffe baatutuulira
singa batulera bubi mwali badde muwulira ebigambo bino mwali badde mutulinda kati mbadde sikoze live naye nga mugasaba kabona aliwa kyeyune abeera bweyogerera awo ankubidde esimu nanga jajja tuli eno tunyiganyiga tugamba oba watulese oba netiwaaka jajja nga situkulaba kakati abantu babeera balinda programu zino kakati n'omwana omuwala bwotyo bujja okumusanga n'omulenzi bwotyo bujja okumusanga mulekeraawo okwagala abaana abawala abato sukaali ono gwoba otuddeyo kiro emu ecupa ekuleti ya soda eno gyoba otutte n'obuntuntu obwo bwe mutwala mu buveera ne muwoza Allahu akibaru ne muwasa abaana b'abannammwe sukaali omuzadde si yavunaanyizibwa ku mwana anvunaanyizibwa kumukuza naye n'omwana aba n'eddembe lye kakali ate omwana oyo aba tannatuuka kwesalirawo kwogera taba na ddembe takola ndagaano takola kintu kyonna omwana omuto abazadde batekwa okuba nga basalawo bulungi muleke kuwoza nze muzaala ate oba nze mwezaalira mwana wange nakkanyiza n'abaluzadde kabulangana abazadde omwana aba waggwanga bw'oba omuzaala oba oli mulokole oba oli musiraamu omwana oyo abeera waggwanga kakati nsaba amateeka gakole nga bwe gateekwa okukola ku bantu abakwata abaagala obwana obutanneetuuka omanyi waliwo rape waliwo ne defilement kati oyo mwami yakola rape ate nakola ne defilement kale nno basebo ne banyabo waliwo n'akalala awo akeyongerako naye saakoloboza nnyo siri top oyo yatya n'omusiga n'obulwadde kakati ebintu ebifaanana bwe bityo amasanyalaze gagenze amasanyalaze gagenze byonna omwami abyokya omulenzi wuuyo akumuludde kufulu kubamu naawe akaziga akafunda andi nabagamba nti yenze sebatawaleero mu kuyimba eŋŋoma kakati basebo ne banyabo abalina ebirooto kale mubuuze amasanyalaze gazzemu gagenze ettaala zaffe bwe zinaggwako omuliro nga tusiibula nga basigala ku odiyo kale abalina ebirooto mubuuze tugende waliwo ono agambye jajja nze ndoota nnyo nga neerabira nkole ntya buli kyaloota ng'akyerabira waliwo eddagala baliyita olumanyo noonya olumanyo olunaabe mu mutwe emirundi 9 olutabula mu bbaafu munobeera ng'oyiwa mu mutwe emirundi 9 baluyita lumanyo olulala n'ofuna ensaano yalwo n'obeera ng'oluliira ku matooke n'osobola okujjukira ekirala kendeeza okunywa omujaaja Julius Funeral Service mukono Julius tukwagala nnyo banaye Julius Funeral Service Julius Funeral Service nabadde babadde bagenda kuziika mwami Kafeero chairperson w'ekyalo ky'ekirowooza nabadde ngenda bakubira naye ekivulu kimpuuba ba Julius banaye Julius abo balungi banaye abantu mwenna abafiirwa Julius Funeral Service Julius balungi era kyekitongole kye twakola nakyo ng'abenzikiriza y'obuwangwa n'ennono ate njagala kutegeeza baba Kiggundu Julius Funeral Service muze obujja okufa kwammwe babiyita batya okufa bakuyita batya gundi eri ey'okufa bagiyita batya baba insurance yammwe ey'okufa insurance mwenna abagenda mu buwangwa n'ennono nga mwajjuza ne Julius Funeral Service muli newinge naye nja kusaba aba Julius mujje wano ku lunaku olw'omukaaga twongere okulinyuwinga n'okwongera okuwandiisa abantu abapya weewaawo njagala okwongera okukubagiza abantu b'ekirowooza mwenna abantu b'ekirowooza njerere abantu b'eggwanga ab'enkima twafiiriddwa mwami Kafeero Difas omukulembeze w'ekyalo kyanjerere kirowooza omukulembeze waffe omulungi Bannalongo Kasuwani twamuziisa eggulo ennakaswa bafamire etwongera okubakubagizaako banaye kitalo nnyo kitalo ddala naye mugume Mukama Katonda yaawa ate yajjako naye oluusi batwala abatannaba kutuuka abatayitiddwa Katonda weewaawo agambye jajja nkulamusizza nze ndoota nnyo nga enkuba
agamba kabona namalire Semakula agambye jajja okuloota emisota kitegeeza agwaloota ng'enkuba ekukuba Lubaale ali ku ttale ali bweru muddeeyo mwabekika muzzeewo ennyumba ya Lubaale ali bweru muzzeewo musamire Lubaale ali ku ttale kale naawe oloota oli mu nkuba Namalera agambye atya aloota nnyo emisota emisota jembe lya jjajja waffe Lubowa oba Mulongo Magobwe oba Mulongooli Kirumira Mpuyi 2 kakati omisota Katundu nako kali mu Lubaale wabula basobola okusindikira eddogo nga lirimu emisota ne bakukolera omutwe gw'enswera oba omutwe gwa Nawandagala ne batabulamu emiti gye bayita engalule kati ne bakusindikira omusota be bantu aboolaba ng'alumiddwa omusota olunaku lumu mu ddakiika emu ate n'afiirawo kakati waliwo eddogo nga basindikidde emisota kati gwaloota emisota olusi ne baba nga bakuganga naye nga eddogo eryo tirisobola kutuukako bulungi naye nga likukosezza kati gwaloota kyetaagisa nnyo okujja mu mweso gwa jjajja zaagudde zitya n'akukeberamu emisota egyo ogiroota lwaki njagala okwongera okutegeeza waliwo omwana omuwala ettaka liri awo mukono naye puroguramu nja kujja njirambululeko mu Lumuli mwana omuwala yava mu Amerika eyo Musumba kitaawe yali Musumba bana endiga nezimugoberera zino endiga ezimugoberera n'aleeta ekyapa kyo kimuterekera bwe yaleeta ekyapa kimuterekera omulenzi ekyapa ky'abanne ettaka balimazeeko emyaka nga 25 omufu aliwo abafu be bajja baziikako kuliko ebijja bingi omuwala oyo ali mu Amerika bamuyita Najjemba be bannannyini ttaka eryo era omulenzi kati ali mu kkomera awo ekawuga bamutadde kawuga naye muwala wa pasita oyo ekyalo bakiyita Lukojo muwala wa pasita oyo Lukojo nga wakava ku 2 muwala wa pasita oyo ali mu Amerika kakati akwatagana ne looya we kati bakangakanga abantu bano trespass ekyapa ng'omulenzi agenda munange pasita mumpe ekyapa kyange ate ekyapa nakitereka mu Amerika nakiwa muwala wange omuwala gye yamaze emyaka nga 3 n'akomawo nga ne pasita kitaawe yafa n'omuwala yalokoka kati akozesa abakulembeze b'Erukojo n'akozesa abakulembeze b'Emukono n'akozesa poliisi n'akozesa olw'okuba nti bali bakibanja ono ekyapa yakitwala n'akikyusa n'akissa mu mannya ge kakati omuwala oyo omukyalo oyo w'omu Amerika pasita ayagala okubba ettaka eryo ery'Erukojo njagala mukwate puroguramu eno bulungi ow'ekitiibwa RDC ndisaba ow'ekitiibwa DPC ow'ekitiibwa mwenna abakwatagana n'ebintu by'ettaka bassebo ne banyaba ekibanja ky'abajjajja baabwe nga n'abaana bali basobola okwesasulira ensonga zino muzikwate bulungi ow'ekitiibwa omulamuzi abantu bonna abali mu musango guno guli Lukojo nannyini gwali mu Amerika azoganyiza abaana n'omulenzi omusika kati leero ali mu kkomera bassebo ne banyabo nnyingidde mu nsonga ezo butereevu oba oli looya oba oli ki bassebo abantu balina ebibanja byabwe abantu balina ebijja byabwe oba yiika ziri 4 ne desimolo 8 nga ddala kitaawo n'ekyapa yakibba kibbe nga bwe nnina abagoberezi wano olwaleero musoke n'akwata ekyapa kye oba kyenne n'akwata ekyapa kye n'akinteresa n'enkibba n'enkiweereza mutabani wange ali e China oba ali mu Amerika bwe mmala okimuweereza ne kibeera eyo n'enfa omwana nadda ng'akwata byapa ffe b'abantu nga Bassaabakabona twesigibwa abantu ne batukwasa ebintu byabwe ne batuteresa ssente zaabwe ffe tusayininga ku akawunti zaabwe naye omukulembeze n'obeera mubbi bwe batyo n'obukatuliki bwe bwaweza ettaka wano si lyonna nti baaligula byapa byali bajjajja baffe babafuula abakatuliki ne beesiga bafaatha ne bagenda babateresa ebyapa olwaleero abakatuliki bagoba bugobi baki bantu tibaagulako ttaka wano ettaka lyali lyabajjajja baffe kati ne bapasita bwe batyo bwe bakoze mbasaba omuvubuka ali mu prison mumute bwe mumala okumuta mutuule bw'oba atwala ekyapa nyera ekyapa kikyo banno balekereko ewali ebijja byabwe
balekereko ettaka balekereko yiika ziri 4 ne decimal meka be bazikolerako emyaka 25 etteeka liramula bw'oba obawa ekyapa kwata yiika zaabwe 2 ozibawe obawa ekyapa naawe otwale 2 ne decimal 8 oba okwate 2 ne decimal 8 obibawe kuba balinako ennyumba naawe otwaleko eka 2 eka y'erukojo eri $3.5 mulekerawo obubbi bwe mukola sente zammwe mukola bintu bya bubbi abantu bajja mu masabo gaffe ne babawaabira tujja kubaloga ekyo nkibabulye tujja kubaloga kubanga omwana omuwala yaŋŋambye jjajja nnyamba omukyalo oyo era omukyala gwe ngenda kudda nkwatuukiriza amannya wavudde ne mu Uganda n'otambula n'ogenda kakati omusango ogula essekolo oyawo bali buli looya gwe baleeta ng'omugula bassebo ne bannyaba bali mu mateeka sitwagala kubayingirira eyo naye muleke kutulugunya abantu ku nsonga za ttaka ensonga z'ettaka muzimanyi bulungi si buli muganda ali wano nti alina ekyapa abantu abasinga bali ku bibanja mwe timulowooza nti abantu balina ebyapa nga Ssaabakabona abantu abasinga bali ku bibanja era njagala thanks Kiza Morgan baba eno program ogenda kugisalamu etambule ogiteeke ku mukutu gwa bannamukono bategeere nti ettaka ery'erukojo nga bakozesa police 99 ey'emukono nga bakozesa DPC nga bakozesa abantu abo mbeegayiridde muve ku ttaka ly'abaana abo omuwala ali mu Amerika naye bazzukulu bali mu Amerika bonna gye bali gye basinzira tebaliwo mwe balooya ngenda kudda mbatula amannya mwenna abali mu kulya enguzi era omwana oyo ekawuga gyali mbeegayiridde mu mute soogedde emmannya naye iso ettaka ly'erukojo buli muntu agimanyi nga mukulembeze mukono kuba kumpi etutte emyaka egi nga bali mu bbato naye timusobola omukyalo oli bw'aba alina ekyapa lwaki tawaakoba n'ekyapa mutuule mukkaanye nze bassebo ne bannyabo ngenda kubaloga kubanga ogwange gwakuloga ngenda kubaloga ate njogedde mu kamera ngenda kubaloga mazima omuntu okubeera n'amalaalo ge amalaalo ga myaka 25 nga ku ttaka aynako abantu abawera ebijja 30 naye ng'ebiri ebikole biri 11 ebya ttalazo naki bino ebirala byonna nga biri mu ttaka abaana babazadde bakaddiye ettaka lyabwe bo bali ku kibanja mubalekereko kye mubalekeddeko bassebo ne bannyabo mulekeraawo obubbi omwana omuwala gwe mubba bamuyita Najjemba ali America Texas musawo ali America Texas yaŋŋambye nti Ssaabakabona bw'otula mu program abantu batugambireko balekeraawo kutubba ate ekirungi ne gugwa mu vi nga guli mukono ate mukimanyi nze rida w'emukono I know what I do mwetereze ndota nnyo enkoko ng'eyaludde oluusi ndoota amagi enkoko ng'eyaludde oluusi oloota amagi naye obwana bw'enkoko obukulira mu ssanja Katonda n'abukuuma kikwabanga kakati omusambo ogwo baguyita kikwabanga era enkoko eyo ng'ogiroota ng'eyaludde ng'emaamira kitundu kya maama Nabuzaana kitundu kya jjajjaffe kikwabanga ogula enkoko eyo gye bayita nabicocco n'ogiteeka awaka naye bw'ogireeta awaka ogibazisa emmuli zino 7 bw'oba tosobodde zibazisa mmuli gibazise bulooka 7 obanga waliwo ekizimbe kyotakuba pulasita naye obuyumba bw'enkoko temutera bukuba pulasita bala bulooka 7 giteekewo gavumenti eno yennakizaalizi enkoko eno yennajja kulera mukimanyi bulungi nti maama Nambi yajja nankoko obwo obugagga bagenda kuddamu bakutakulire bagaye nti batadde enkulu kwetakulira kale nno gwaloota enkoko eyo si kirooto kibi kubikka wabula bw'oba ogenda okubikka ewa Ssewamala mu mabala ag'omusanvu kyandiryose nojja wetuli n'obikkira awo wetuli kubanga fe omusambo ogwo twaguteekateeka bulungi bannange abamu bayomba naga nti Ssaabakabona
ate abantu abagamba bagende babikirewe ye tosobola kulagirira muntu kubo lyatayitangamu. Abantu baffe babbiddwa, banyagiddwa, bafunye ebizibu, mubalimbye n'okusamira timwasamira. Kati ffe abantu njagala ojajinga obujjajja ekitufu ng'otuuse wendi, njagala ojajinga nti tibikola ng'ozze wendi, naye gwe ate najja wendi olimu obukko, olimu obusobe, olimu obusulwa, olimu naddiro, gwali ku live. Esimu yange eri 0772 62384 eri 0772 62384 eri 0704 002898. Ojja kuba ondaba ewaka bw'otuukawo mbeerawo era ojja kuba ondaba bulungi. Ensonga z'obujjajja, ensonga z'ennono zitambulira mu wuzi ne mu lukoba. Yewaawo agambye ati omulala dota nkwanukudde. Jjajja nze ndoota nnyo nga tugenze ku musawo naye bwe batuuka ku nze nga baggalawo omweso. Kakati ogenda ku musawo oyagala bakebere, naye emisambwa gy'abajjajja abo gw'oli mukebezi, gw'oliko obujjajja, oli musamize, oli mukongozi. Kati weetaaga kusamira otendekebwe, tiweetaaga kulagulibwa. Ndagulamu jjajja, ndagulamu awo wayitawo, weetaaga kukola bukozi. Ensonga z'abajjajjaabo. Toota nnyo nga mbula. N'amalala n'agamba jjajja naloose nga nzadde. Bw'obanga oloota ng'obula kitegeeza otawulira bwe tugamba abantu niteeba naye mwabula, mwava ku lutembe lw'abajjajja bammwe. Kati gwe olina kuloota ng'oli mubuze kubanga wava ku lutembe, naye oliko omusamba gw'obwannaalongo ogw'obwannakazadde. Kati oloota olera abaana, omusamba ogwo gunnajja kulera, oloota ozaala. Jjajja oyo nannyini kuzaala, jjajja oyo w'ekisa, alina ekisa ekikwata abakyala, omusamba ogwo ogulina bulungi. Kyokka neewuunya empewo ezo zonna ze mulina ngagga nfunyi, naye ani agenda okutereereza empewo ezo? Tugende. Ndoota nga nzadde abalongo nga tuva mu ddwaliro naye nga babansituliddeko mu bugoye obweru, naye nga mu kkubo mwe tuyita mulimu amazzi. Kakati amazzi, teri muntu azaala mwana nga talina mazzi. Kati jjajja Mukasa amuyita, naye amuyisa agenda abikka abalongo be. Abalongo ba jjajja Mukasa banaye mubamanyi yaani naani. Ndowooza bwe ndidde okusomesa omusomo gw'abalongo nja kunnyonnyola, naye bagambye ogule engozi 2 ogenda obika abaana ba jjajja Mukasa. Ke kabonero akali ak'amazzi mwoyita jjajja Mukasa akuwa eddembe. Ndoota neegadanga n'omwana gwenzaala ndi mu kutya. Ekyo kibi nnyo kubanga eryo baliyita izzimuzimu, libeera zzimu. Ensonga ya Kabaka Bulamu Kinene Batenda kakati libaafuka ezzimuzimu. Weetaagisa okufuna embuzi enkazi enzirugavu bw'oba oli mukazi, ye weetaaga okufuna embuzi ennume enzirugavu bw'oba oli musajja. Ojje tugende wa Kabaka Bulamu tuteeyo ensolo eyo nga nnamu n'ekitundu ky'okukwatako n'okukokoola, tojja kudda mu birooto. Jjajja okuloota maama wange nga yeeyagala ne bba wange kitegeeza ki? Era kiba kitundu kya zimuzimu. Musajja ono aba yakuwasa ng'ekisooka teyagenda wammwe, nga tiyagula kadi ebikka ku magumba ga maama tyokaddiye mu maka muno olugoye olwo olwakadi, tiyatwala gomesi wa maama. Kati omusamba guli ogwa Kinene ogw'ebukojja gujja gukubanja. Kakati alabanga nazaala we ye mukazi we, omwe nazaala alabanga omugoye bba. Olw'omusambwa guno kati mugamba agule olugoye alubikke ku maama. Okuloota jjajja nze ndoota nnyo nga mbuuka mu bbanga. Kitegeeza ki? Ekitundu ekyokubuuka mu bbanga gwatwegasseeko leero bassebo ne bannyaba. Ekitundu ekyokubuuka mu bbanga kitundu kya jjajja kyoba eky'omubazzi oba gwe bayita kibuuko bumbaale. Kusitula buyinza mwe abakozeeko wamala mulaba ekitundu ky'amaanyi g'ebbanga bw'ogasika ng'ogazza mu kifuba kyo. Kati ebbanga eryo eryawamala bamugamba akole omukolo ogw'ebbanga. Ate oli mu bbanga toyina wosimbye. Omuntu bw'omala okusamira n'okukola emikolo gy'obujjajja, ebyo ebirooto toyinza kudda mu birooto. Ate waliwo abuuka mu bbanga nga yeetaaga kuma kyoto kya kibuuka
era nga akitekeka akasaale. Waliwo abuuka mu bbanga naye ng'omusamba gwakiwanuka yeetaaga kusimba mukokoowe oba muwanula oba gwe muyita omunoola ng'ombe awaka. Kati okusamira kulimu emitendera mingi wadde nga muloota naye mwetaaga okujja gye tuli. Wabula njagala kutwala wano kubabuulira tinze ebirooto mbyanukula lwakusatu okuva ku ssaawa emu kitundu mpaka ssaawa 3 tukola live ya ssaawa 2. Njagala okubannyonnyola muve ku ssimu yange nga munteeramu ebirooto. Obudde bw'ebirooto omuntu n'akulootolola ebirooto mutwalo n'omugamba ate kino n'agamba omanyi jjajja kati nina omukyala gwe nabadde njogera naye yagaye ye mulokole yazaalibwa aliko amafuta aliko obuyinza naye kamulagirira omukolo gwa kabaka bulamu ajja agukole kubanga aloota ndaba. Bw'oba oloota ondaba ng'omanye ebyokukola ate wange ononaki mutugjeeko akajanja kubanga wojja we tuli ffe tuteekwa okukubuulira omuntu taloota birooto n'abyevuunulira. Omuntu alina okuvuunulira ekirooto bamuyita SSENKULU ku ddaala ery'obwa SSENKULU era aba ayambala ekifundikwa kino nga kiriko endege. Si kifundikwa ekiriko endege n'omulala asobola okukitunga kubanga luno lubugo na nsimbi babitunda wali mu owino. Wabula omuntu eyakola emikolo n'afuna ddamula n'afuna jjajjaawe ng'ali ku ddaala ery'obwa SSENKULU omuntu yekka asobola okuvuunula obubaka. Era abantu bagenda ne bagamba nze ndi kino nze ndi kino nze ndi kino. Mpulirayo n'abagamba bano bakuba abaluuta nsozi n'okubawakanya bassebo ne bannyabo. Ffe situlya mayinja. Ffe situlya mayinja. Amayinja ne tugakwata n'otandika ogalya. No, mu nsozi tugendayo kukola mikolo ne tuddayo mu biggwa by'abajjajja baffe. Ensozi zaabeerayo sitwazizimbako mayumba. Ensozi sitwazizimbako mayumba. Ensozi tukyalira nkyalire nga tugenze mu ntabaalo ne tukola ne tudda ewaffe. Naye abantu abali mu nsozi nga muzaaliddeyo abaana mwakolayo n'amaka kati mwebakawa mwafuuka misambwa gye muzaalira abaana mwagenda muli balwadde muzaaliddeyo abaana. Kati abantu baffe bonna bali mu nsozi mubatambuza nsonga. Mmwe bwe mwagenda ettanda ku nnyanga ezo ebbanga lyonna n'abantu ababaddeyo ennyumba ezaaliyo ku lubereberye zaali liddawa era abaabeerangayo baasulawa. Bajjajja baffe balina gye baabeeranga ng'eno mu nsozi bakutwalayo butwazi n'ofukamira nodda naye ensozi muzisulamu muzizaaliddemu musula ku mayinja bwe mwegatta bwe mwegadanga. Nawulidde abaluuta nsozi nga mutandise n'omuze ogamba abantu kati abo bawulya nalose negadanga tulina okwegatta ku jjinja lino erya Ssewamala ne mutulula entuuyo mbu mufune obuyinza. Bassebo ne bannyabo ebyo bintu si bituufu. Era omuntu alina ebintu bya lubaale ng'olina kagoye olina kifundikwa olina kibbo naye ng'eyakikuwa yeegatta naawe yakwebakako wagenda okukulagula n'akwebakako. Bassebo ne bannyabo dduka misinde ebyo by'olina bifu. Omuntu yakuzimbira essabo naye nga yakwebakako. Omuntu yakuwa omuggo naye nga yakwebakako. Omuntu yakulagula naye nga yakwebakako. Kwegayiridde ly'eddiro liveemu. Tosobola kuwonera ebizibu by'olina kasasiro yenna gw'olina kyekitundu eky'okwegadanga mu bujjajja. Ffe abantu abali mu bujjajja titwebaka ku bazzukulu baffe. Ekyo ky'olyabaga nti omuzukulu tava ku mabega ga jjajjaawo n'ogwa ate oba n'ekika kya jjajjaawo owasaayo naye mu nnyumba jjajjaawo mwava togiwasaamu. Kakati bassebo ne bannyabo ekitundu ky'okwegaddanga mu nsozi no kisusse. Ate njagala okubategeeza nti abantu abo balwadde siriimu babasiga siriimu teri musawo ayambala kapiira baagala bya bwerere bya misinde. Ekyo njagala kukibategeeza. Omukazi omukola ekintu ekirala kyonna naye nga tomukase mukwano. Omuntu w'okukaka omukwano ebintu ebyo bibi bassebo ne bannyabo. Kakati bw'ogenda mu ttale ate njagala kubategeeza mu bujjajja omuntu nga wasamira omuntu ng'oliko empewo naye nga bakwebakirako ku ttale ogwo musango. Omusajja ne bwe muba mwakkaanya
naye n'akwebakako ng'akwebakiddeko ku ttale ogwo musango, n'akwebakirako ku biiki, n'akwebakirako mu mmotoka nga ddala oliko olubaalo, oliko emizimu, oliko emisambo, oliko abalongo, oliko amayembe, oli Naalongo naye nga bakwebakako mu mmotoka, bakwebakako ku ttale, bakwebakako mu nsiko, mu lusuku, mu bbanga, ekyo kikolimo, jangu tukusumule, jangu tukukokoole. Oba okyalina akasente koolya kagenda kuggwako, oba okyalina omulimu gugenda kuggwako, oba ogenda kubonaabona kubanga wakunamira lubaale. Bassebo ne bannyabo mu lubaale temuliimu kitundu kyakweganzika ku mulala. Mwe abaana abawala abeereeta mu ssabo nga mwemogodde mwenna mwemododde obubi na mubuwanise mukoze mutya? Fe abali mu masabo tuli mbuzi nsaata, twasata wale muntu twaziza kugombolola ebyobwenzi, mugende obubina bwammwe mu bunyenyeze mu makubo, fe mujje tubakoleko. Jajja ndota nnyo ng'omusajja yeegatta ne mukazi wange ngambala. Kati oyo omukyala aliko kabaka bulamu, aliko ekitundu kya kabaka bulamu. Kati omukyala oyo ogenda n'omusiba gomesi n'omuwa olubugo n'omuwa ekibbo n'omuwa akambe, naye obimuweera wasse wamala kubanga kati oyo mukyala kabaka. Omanyi bassebo ne bannyabo, ffe tubeera n'abawala bangi baaba Kigundu, tobalaba? Naye abasawo bagenda ne balimba abantu, tolaba ne Ssaabakabona abo bonna bakazi be. Bassebo ne bannyabo ebyo bya kisiru, ebya kisiru mubirekere abo. Waliwo n'abaana abawala betumanyi nga bavudde no mu nzikiza y'obuwangwa n'ennono, naye ng'agenda eno bw'aveewo omusajja ono n'agenda ewoono, bw'aveewo ono n'agenda ewoono, nga bagenda batambula banoonya abasajja mmwe abasamize mubeebakeko. Abo abaana abawala bangi mbamanyi, ndijja ne mbabuulira amannya gaabwe. Bagenda batambula bati tibava mu mikutu, tibava ku live. Buli mukutu gwe muteekawo gw'obujjajja ng'ayingira, buli gwe muteekawo ng'ayingira, buli gwe muteekawo ng'ayandaaza, bw'alaba omusajja ng'akubira. Kakati waliyo abantu nga gwe mulimo gwabwe, ate bw'otunuulira abantu abo abeebaka kwabo abaana abawala bonna bw'obatunuulira bafeeriya, batunula nga naali mwogedde jjajja wange ali lukayaawo, gwe mulimo gwakola naali mwogedde naye kamuleke. Naye bw'omutunuulira bambi atunuulira nga mbaata yavaako. Ekikeni bana, ekikeni webala emirimu. Kikeni langa kirabo brigato yita abantu. Kikeni nanti nange ndi followawo ondaba, yita abantu ku New Club Brigato. Kikeni webale kola mirimo gyaffe egy'obujjajja, era nkulinda olunaku lwonna tuli kukansira, naye ku New Club Brigato ngenda kulaba, era kikeni ogenda kwogerako ku platform yaffe. Njagala banaye mundabire Jjajja Ssettebere. Jjajja Ssettebere bamweyana. Jjajja Ssettebere mundabire nnyo. Jjajja Kindi mu kkubo, Jjajja Lukwago wa Toloba, mundabire Kabona Kayondo Kawumpuli Lukumpagala, Jjajja Muwonge banaye Jjajja Seeki oli bulungi, mwebale emirimu. Taata Muwonge ndi mwana wa Muwonge nange mundaba nantayigira tugende, ogulunga ntayi alikwata ku Muwonge nange alindaba Muwonge wange, ogulunga ntayi yasamira olubale kyakalira njalamula nnyo, ogulunga ntayi jjajja munnange wedigidire banaye Dakisi Katero webale emirimu, webale kuweereza, webale kwagala bujjajja. Bassebo ne bannyabo Dakisi Katero tugenda kubeera naye, Dakisi Katero tugenda kubeera naye ku New Club Brigato. Dakisi Katero muntu wa bujjajja, mwenna abali ku live muwagire Dakisi Katero. Dakisi Katero mumanyiiko kimu, ye muyimbi ate ng'alinamu ettooke, si munaku, naye ye muyimbi yekka ategulumiza, ye muyimbi yekka gwoteesa naye n'akola ekyo kyennyini kyoteeseza naye.
Dakisi Katero ne bwoba ampangisa ku kivulu ne kitaba nnyo n'abantu bangi n'osigala ng'omubanja Dakisi Katero bw'ajja asooka ku performingira abantu naye waliyo abayimbi ajja ku kivulu n'atandika kukuba abantu baliko n'atandika kukola ki Dakisi Katero yakikubye kata banaye bannakata mwebale kuwagira Dakisi mwebale nnyo mwebalire ddala Dakisi muntu wa bujjajja ate musajja muntu mulamu omulaba alinga omubanda naye obubanda bwe bonna jjajja bamweyana yamukwata muntu mulamu omanyi njagala mbabuli abantu abo bemulaba ab'obujjajja baba simpo baba bantu balamu Dakisi nange ndi mufuna akadde ne tutuula naye ne tukolako nga tuli ffenna ne Dakisi Katero tukutumiddeko Dakisi Katero weebale emirimu weebale kukola era tusaba abantu b'obuwangwa n'ennono mwenna gy'olaba ekivulu nga kirimu Dakisi nkwegayiridde genda omuwagire genda otukeyo genda omulabe Dakisi Katero si mubi kuba nze ngoberedde Dakisi Katero abantu bayinza n'okulowooza nti yangula wow Dakisi Katonda wabajja mukyala we mulugwala naye nabo basamiza amuleete ennyo anti abalugwala obuwangwa bwabwe ffe kyetukola lwaki tusamiza buli ggwanga olutuuka nga tukumalamu obukko tukumalamu obusulwa tukumalamu obusobe tukumalamu naddiro tukumalamu okusuulagana bwe tumala obikola ne tutanga lubaale nga lubaale atandika okwogera mu lulugwala kati bw'atandika okwogera mu lulugwala nga tuyita abalugwala nga baga nti awo agambye nti yopere kati opere yani nti yekiwanuka ono agambye nti opa yani nti ye muwanga ono agambye atya nti yosunani osunani yani nti ye lubowa museka kati omulugwala oyo nga jjajja bw'ayogera nga tuvunula nga tukola mu lubaale twawula nnimi n'amawanga gye tuva lubaale ali omu ali mu ssaalaaliro ly'emyoyo kyova olaba nga kugulu Sewamala owe Amerika n'owe London era ye Sewamala akwata ku ggulu lyawa lyewano eggulumiza emyoyo egyo giri mu ssaalaaliro ly'omwoyo tiwali mpagi tiwali nsalo nti emyoyo gya Uganda gikoma wano era kyova olaba nti lubaale omutuma mu Amerika lubaale omutuma e London lubaale omutuma wonna akozesa bbanga lubaale bbanga nze omuntu oyinza okunyima visa naye kiwanuka okgenda mu Amerika wano nga ntuddeko balubowa tiyeetaaga visa yeetaaga ndeku ya mwenge olugimuwa twekawo amakula ng'agenda lwaki emizimu gino tugiyita kiro nti bwe mubeera eyo nga mwebase nti otubuulira nti ewaffe South Africa oba ewaffe Canada Uganda zibeera ssaawa bweziti ez'emisana Canada ziba bweziti kati tukukolako nga weebase mu kiro kubanga lubaale akola mu kiro gwe nabwolaba wano Uganda nga misana yaasituka n'agenda eri atandika okukolako mu kiro kati kireeta ekintu ekyo nga tukiraba kubanga omuzimu guno omuntu singa omusigako omuzimu ng'ali ku mulimu oba ng'ali mu taxi oba ng'ali mu kkuba ayinza n'okugwa n'akola ki n'afa ffe tukozesa mizimu gyammwe bw'okuba essimu tugambe nti ewaffe ekiro zibeera ssaawa bweziti Uganda ziba bweziti tutandika okukolako okuteerako enteeyo okuteerako endigayo okuteerako ekibbo kyo okuteerako mu misambwa gyo okukokoola tutandika okukolako nga weebase nga bye tukola n'eri byolaba jjajja aba aleeta message kyova olamu abagamba mbw'ate ejjembe teribuuka nnyanja ng'ate ono muwulidde nti bamuyita lubaale ate ng'ava ku Nalubaale Muzuulankoni takala ku ebyo kuleke Victoria ewava jjajja Mukasa ate jjajja omudde bamuyita Lubaale nga n'ennyanja yammwe bagiyita Nalubaale ate ogamba otya nti Lubaale tabuuka nnyanja bane mwasirwala komawa Nalubaale Muzuulankoni takala ku ebyo kakati amazzi ga Nalubaale gwe tomanyi nti gatambula ne gakwatagana n'amazzi gonna ate oba ava mu nnyanja ate gwe nga naawe wava mu mazzi ne mu nsozi ate ogamba otya nti Lubaale tabuuka nnyanja
jajja n'osindika lubawa mu America anaatuukayo ate avaayo Japan avaayo London avaayo kakati mwe bannaffe abali mu mitala w'amayanja muleke kubuuza ebintu tubibakoledde era musiima ab'e Boston ab'e Canada abawa tubakoledde emikolo tubamazemu obukko obusulo obusobe naddiro tubakokodde ebintu byonna tubikoze Lubaale njagala kusomesako kantu kano mu abalina Lubaale mukawulirize bulungi era njagala wano mukwatewo nnyo Lubaale kyeki Lubaale ekisooka bwetowaze bw'atalina bwetowaze mu Ssaabakabona mu ssabo lye togendayo nkwegayiridde Lubaale buntu bulamu Lubaale bw'ojja n'oteekamu n'ekibbo kankulage gwali e Bulaaya ne tukwata ekibbo bwekiti oba oli Kampala waliwo omukyala ng'oli Kampala naye ng'omwami wo tayinza kukkiriza kujja wano oli mu kikomera yawasa kintu kye n'ateekaawo tobuuka kkubo toyina wudda naye ng'olumizibwa oli mu kkomera ofaananako ali eruzira naye nga gwe weeraba nti oli bulungi abantu bangi balina emmotoka abantu bangi balina abaana bali ku masomero abantu bangi basula mu bakomera naye ng'abakazi babasibira muli naddala abo abasiraamu babasaanika mu gashariya tosobola na kufuluma ne balaba akabina k'oyina babasaanika muli awo kwiga mulinga ebitereke obulamu bw'ensi eno mwabugwerako babattira ku nsi kati osobola okubeera eyo ng'ompulira tukwata ekibbo kino ekibbo ne tuteekamu kiro z'ennyama nnya mumpulirize bulungi ekiro z'ennyama nnya zino bbiri z'abannaalongo zino bbiri z'abassaalongo ne tukwata ekibbo kino ne tuteekamu amatu g'emmwanyi 4 ne tukwata ekibbo kino ne tuteekamu emicungwa okucunga ensonga ku lwa jjajja Ndawula 4 ne tuteekamu mangada ne tuteekamu entungo kiro 2 eno n'eno ne tuteekamu obulo ne tumaliriza ne tuteekamu vakedo ekibala ekyo kya jjajja Ndawula ne tuteekamu ennaanasi ne tukwata kasukaali oba akabisi k'enjoki tofaayo wadde oguguze mu supermarket era guba gwa njuki ne tukwata omubisi gw'enjuki ne tukwata omugaati bwe bugatte oyagala okugatta emisamba gino egyawagulu n'egyowansi ne tukwata sukaali ne tukwata ebintu ebyo byonna ebibala mulimu akatungulu mulimu enniimu nti nze nnimu omukisa nze nnimu kino ne tukwata ekibbo butereevu ekibbo ekyo ekijaamu ebintu ebyo tukirina lwakuba kino kibeeramu ndeku ya jjajja nkireese ne tubituuzaamu ne tugaa nti muzzukulu Lukwago ow'e Boston jjajja akwetikidde ekibbo kirimu kino ne tukwata ekita ky'omwenge ne tukisibamu oluyina mu ndeku wano endeku ebeera mpya ne tuteekako ekikola ky'omulamula waggulu nti jjajja kali bakata kamwenge ke kaligenda embuga okuwaaba ne twetika ne tukolera omutango ne twegayirira mu bwetowaze obwo n'ofuna ssente mu America gy'oli n'ofuna omulimu naye ng'okozeseza emitwalo nga 65 ng'okozeseza emitwalo nga 7 ng'okozeseza emitwalo nga 4 ng'okozeseza emitwalo gwe atasobola ggula nte atasobola ggula mbuzi kubanga Lubaale bwetowaze bw'atasobola kujja era ne tuwayo ekibbo kino eky'omutango ewa Kabaka Ndawula oba mu nnyumba y'emizimu oba mu nnyumba ya jjajja Muwanganga muno mwe tutudde kakati gwe gy'oli n'ofuna omukisa era bwe tuba tufukamidde ebintu bino nga tubitadde mu kibbo tugenda okutanga tutanga kikyo situgatta ne tumala ne tufumba tukunyoola n'amatooke eminwena ne tumala ne tufumba bwe tufumba ne tuddamu ne twanjula ekijjulo mu kibya ekiganda ne twanjula biri ebibala era ne tugenda ne tutwalayo emmere eyo emalayo ennaku 4 emisamba ne girya n'okola ekijjulo n'obeera ng'ogabudde ku kasente akatono kubanga Lubaale bwetowaze bw'oba omanyi nti ogenda kukola mikolo egyo toyomba na mwami bw'oba omanyi ogenda kukola mikolo egyo toyomba na mukyala ogenda kumalamu bukko osobola okuba ng'oli wano mu kirowooza naye ng'ebikwetaagisa jjajja akute byebyo ebiri mu kibbo
kakati bwe tuba tukola omukolo ogwo nga gumalawo akasente katono nnyo gy'oli ne tutanga ne tukwata maama Nakabugo ne tukwata Kabona Nyanja ne tukwata abaana abawala abali wano bw'oba oli muwala n'afukamira ku kibbo kyo ne tukwata ku kigali kino ky'omuwadde ne tumuwa ekigali kubanga bassebo ne bannyabo Lubaale takolera bwereere ne bw'oba tolina ssente waakiri onsiba ekyayi ku mukono waliwo kye bayita ekigali waliwo kye bayita ekikuba nsiko ne tukiteekawo ewa jjajja ne tukusabira n'okola Lubaale bwetowaze Lubaale buntu bulamu Lubaale kuwuliziganya era mmwe bannalubaale mu bwetowaze obwo jjajja kwasinziira mmwe mukimanyi lwaki nakano kankasomese abantu b'obujjajja nako mukategeere mmwe abaana be tusamizza Lubaale okimanyi bulungi lwaki bw'otuula ne ssenkuluwo njagala nno wano Morgan mumpulirize bulungi okimanyi bulungi lwaki bw'otuula ne ssenkuluwo n'omulimba naawe omusambwa gukulimba okimanyi bulungi lwaki bw'otuula ne ssenkuluwo n'otayogera mazima naawe ofuuka ekizibu mmwe mutunule abantu abatwawukanyeeko ne batambula ne bagenda nga batuvudde ku lusegere gwe tubuulire yaali obulungi kubanga olw'okuba najja emisamba ku ttale n'embeera ssenkulu n'embeera nnyina enkulu n'enkujjanjaba n'owona n'enkuwa ekifundikwa jjajjawo nakkakana mba nfuuse Lubaale bw'onzirako n'onvuma bw'onzirako n'ontyoboola bw'onzirako n'onjogerako ebintu ebitali bituufu nga saabikola Lubaale ono akukola ki akulondoola era n'akukola olaba Lubaale atuwa ekitiibwa bassebo ne bannyabo nze ngenda okutuuka okutunula mu kamera bwe nti ne mbaweereza waliwo omusamizi asobola okukikola ng'atudde mu kiwu bameka ng'atudde mu kiwu ky'abajjajjaabe kubanze wano wentuula mwe abajja wendi si wendagulira si wenkolera nentunuza wano kamera zino zonna kubanga Lubaale yampa ekitiibwa Lubaale mukoledde Lubaale muweereza Lubaale musomesezza abantu bassebo ne bannyabo nze ne bwempumula kyovula nabaga nti ku myaka 5 sigenda kuddamu kutunula mu kamera kubanga programu nzikoze ntutta obudde nga timumpadde ssente mbayigiriza ne mukola ki kati abantu abo Senkulu afuuka Lubaale Senkulu afuuka Lubaalewo oyo jjajjaawo era neewunya mu abantu abatagala kanyendekewo omusawo omuntu mu bulamu bakulagula omulundi gumu n'otegeera bw'ojja okutambula bassebo ne bannyabo ebintu bye mbagamba bya mazima ebintu bye mbagamba bya ddala ebintu bye mbagamba bya reality si bya bulimba kakati Senkulu ono bw'aba akunyiizizza muleke tuula naye omugambe taata kino tikyansanyudde oba maama kino tikyansanyudde mulekeraawo okuvuma abantu b'obujjajja mulekeraawo okulumba abantu b'obujjajja olw'okuba mwagala content mulekeraawo okutuyita abafere omuntu omufere tasobola kwogerera ssaawa 4 nga buli kyayogera takiddamu ate nga kyabwamwoyo namugamba ku live kuno nembulako omuntu gwe nafera najja n'agamba nti Ssaaba Kabona wanfera ku live kuno nembulako omuntu gwe nakwana n'agamba nti Ssaaba Kabona ekituufu nze wankola bwe nti bassebo ne bannyabo ffe situlimba bannamawulire njagala babuulira ffe situinfluencinga abantu nti bave ku madiini naye ekyamazima nammwe ekituufu mukimanyi nti amadiini bulimba nammwe mukimanyi nti amadiini bulimba nammwe mukimanyi nti amadiini baatuyiya era nammwe munoonya bwe mukibuukamu bafaaza munoonya bwe mukibuukamu naye bw'osirwalira emyaka 4 gy'olina okukozesa okutegeera ate oba okaddeye okitegedde bw'osirwalira emyaka 2 gy'olina okukozesa okuddamu okutegeera ate oba tokyasobola kuseseetuka nammwe bapasita mukimanyi nti muli babbi nammwe abalokole mukimanyi nti muli babbi nammwe abantu mwenna bannaddiini mukimanyi nti ebintu bye mukola bya kifere era mukimanyi bulungi nti ffe wano we tutudde mu buweereza buno obuweereza bwa ddala tukola ebintu nga bya ddala kyova olaba nga Bassengakulanama bagenda mu maaso Bassaaba Kabona bagenda mu maaso abantu abatudde bagenda mu maaso abantu mubonaabona
muyina amafaamu gaweddemu ente, mulina ebibanja biweddeko, muyina abaana bammwe balwadde bakenena endusu. Ekituufu abantu muli bubi mubonaabona naye mutya okuswala. Naye bassebo ne banyabo ensanafu yaluma omugole n'atya okuswala n'afa. Ensonyi zibakutte nga mukwatirwa amadini gammwe ensonyi nga muganya ogenda mu bujjajja. Ekituufu mubonaabona, ekituufu mulina obulumi. Otuuka mu maka g'omuntu eyali omusajja omugagga, njagala ove wano, kale baba kigunuka tuve wano, situjja genda wala katugende Nnama tunoonye amaka g'omusajja gwe bayitanga Ttamuna, tuddemu tugatunuleko. Tuddemu tugatunuleko n'amaanyi agaaliwo ne ssente ezo bassebo ne banyabo ssente zaalagawa. Ssente za Ttamuna zaakoma ku jjajjaabwe gwe baayitanga Kiggundu. Omusajja oyo yali omusamize. Omusajja ssente ezo kwe baazijjera ye yali nannyini ttaka eryo lyonna ery'Ennama. Bassebo ne banyabo lwaki timuzzaawo buwangwa bwammwe? Nti mwe buli we mugaggawala emisambwa ne gibawa eddembe, Lubaale n'abawa obuyinza mukola ekintu eki, kusomesa abaana ddiini, mu luvannyuma lw'okusomesa abaana eddiini, kubafuula abafaaza, kwefuula aba first family, olwaleero ng'abantu mubonaabona. Era njagala kubategeeza Ssebo Jeno Muwoozi Kinerugaba amaanyi ogalina olw'okusamira kwa kitaawo. Era bw'otaategeere kusamira okwo, bw'otaategeere bacwezi abo, bw'otaategeere buyinza obwo, bujja kugenda ensi bwegenda ebisaka tibisigala. Abaana muleke bateekateeka mu bulokole, abaana mubateeketeke nga mubalaga emisambwa gyabwe ne Lubaale waabwe. Bassaba abaana muleke kubawa ssente. Abaana omwana mutegeke muzadde munnange, okwetegekera ekyo yajja kikola, gwe suula omuggo naawe ojja kiraba. Abange tugende mu maaso. Jajja naloose ennyombeesa wange bamubuuza lwaki tamaliriza nnyumba yange. Nkubulire kizza abantu batunudde bagayirira naye omusajja olwaleero ngayigidde ebigambo bingi. Ate nno tusigaze eddakiika 15. Landlord yabadde amuyombesa ki? Ng'amubuuza lwaki tamaliriza nnyumba ye. Landlord lwaki omuntu tomaliriza nnyumba ye? Landlord yaani? Landlord ye kabaka. Timukimanyi? Kati bw'olota kabaka, kabaka bulamu yabakubanja. Kabaka bulamu ye nannyini ttaka. Kyobula nti omuntu bw'afa bamuziika mu ttaka, kubanga oyo ye landlord nannyini ttaka. Bw'abeera mu ttaka awo bamuyita kinene, bamuyita kitaka kya Nawansi. Kati omusambu ogwo gwe gulandlord. Kati bw'oloota landlord nga tamaliriza nnyumba ye, akugamba nti maliriza ennyumba ye naawe alyoka akuweeyo. Ennyumba eyo bagiyita wabula akataka. Mwaŋŋaana okwogera bwe bazizimba, nze abantu nali mbabuulira. Ajja kujja. Sibe yaloose nga landlord omuyombesa noonya kusaaba kabona jjumba lwo bali babeesa. Ennamba y'essimu eri 0777262384. Nga kyekituufu. Wangi Ssebo Morgan agamba atya? Yaloose nga baleese omusajja asinga obugagga ku kyalo kyaffe bamuyita Kavuma ng'afudde ne bamuleeta mu nnyumba yange, ntula mu nnyumba ya bisenge bibiri nga bamuleese mu ddiiro nga mbagamba nze situnula ku mufumu mufulumye wabula nga ne mu keesi nga bamutadde tajaamu. Yoyo omunene kaakati gwe bw'otunula ku Ssewamala Morgan omumanyi mu keesi ajaamu. Kaakati oyo ye nannyini ye mugagga era ye kojja w'abaana yenna ajja kulera. Kaakati yazza ali mu njuuyo naye kati gw'omugomaganya mufulumye, kati gw'ogoba Lubaalewo mumufulumye. Nze situnula ku mufu. Era Bassebo ne bannyabo fe abantu abasamira kabaka, abasamira emisambo egyo situtunula nnyo ku bafu okuggyako nga wakola emikolo mingi nga nze. Mwe mulabanga abatunudde ku bafu naye tuba tutunudde ku keesi, omufu abeera mu ntamu. Naye okuziika osobola n'otula mu ntebe. Mwe mwetegereza abaziika mulaba abantu bonna bagende Magomba. Kati abo mulaba batagenda Magomba batasitula omuntu ne bamala muzinga, abantu ne balyoka bamutunulako. Kakati baba batunudde ku keesi, baba tebatunudde ku muntu. Ono agamba bw'ati
naloose nga ndi mwavu nnyo nga nsigaze 4,000 n'enkyama bwe bazannyira zzaala n'enzitalayo zonna n'enfuna obugagga. Andi kaakati oli bamweyana 10,000 ezo 4 oziraba 10,000 mmeka? Kaakati luno 10,000 luyimirira ku balongo, luno 10,000 luyimirira ku mizimu, luno 10,000 luyimirira ku misambo gwe gyoyita lubaale, luno 10,000 luyimirira ku mayembe. Empagi ez'ennya buno bugwanjuba, buno buvanjuba, buno bukiikakkono, buno bukiikaddyo, z'ensi ennya omuntu mwayimiridde. Omuntu yeddira ebika 4: ekika kya maama we, ekika kya taata we, ekika kya jjajjaawo omukyala azaala maama, n'ekika kya jjajjaawo omukyala azaala taata. Ebibiri obiwasamu, ebiri tobiwasa, nabyo birabe biri bimeka? Kakati zino empagi ennya bw'omala okuziweza oleete n'empagi emu n'okola empagi 5. Kali ne kaba kasolya, lujja, lunyiriri, siga, mutuba. Empagi 5 ezo ze zikola ekigambo kiggwa omuggwera ensonga. Kati bw'aloota 10,000 bamugamba nti ajjeyo emisambwa gino 4. Ye agenda kulaba ng'azannya zzaala naye bamweyana agenda kumuwa ssente. Kati bamugamba akwate ssente ze agenda ateeketeeke lubaale. Tuyina ebibuuzo ebirooto by'omu audience. Sokodde mu kino jjajja. Nze nkyaliwo. Nagambye mukooki munnange nina okutuukako ewuwo okuloota nnyo ng'ontikkira engule. Ewaawo. Mukooki weebala emirimu ekooki obeera wa? Obeera Lwamaggwa Byakabanda, Lakaayi, Ddwaniro, obeera ludda wa? Obeera Lwentulege. Basabo ne banyabo mukooki nja kulinda ojja kujja. Kawumpuli ebuyago nannyini ngule yaliwa jjajja nannyini ngule. Kaakati era kyovula nti ntaddeko engule ya lubaale ojja kujja nkutikkire. Naye basabo ne banyabo bakola engule za lubaale nazo kambalage. Lubaale mulangira taggalirwa. Muulya nga baga nti akasozi akatono kwe kuli emisambwa. Engule ya lubaale tebikka mutwe gwonna. Kati eguleka nga gwetaaya kubanga kana akasozi akatono kwe kutuula emisambwa. Werwamaggwa. Werwamaggwa. Banayo lyote Lwamaggwa Muzeeyi Mutebi ali atya. Muzeeyi Sekamwa bagamba kyeyo sendagire ebyezitiire. Abali ku live banaye jjajja takeberera ku live. Sikebera. Ayagala okukukebera ojja wano weesituludde n'ensimbi yo nga mweri mu nsawo nga si nnyingi nnyo. Tujja kugikutegeeza ng'oyagadde ogimanya ojje jjajja. Nati bwe ntuula wano akebera abeera lubaale kawumpuli oba agubeera muzimu oba abeera jjajja muwanga. Kakati ate wano wentudde ntudde mu bintu bya lubaale naye siriiko lubaale ndi mulya mmere kati sisobola kukebera. Byenjogera njogeza experience lubaale gye yansomesa emyaka gye mmaze nga ndi musamize naye wano siriiko mandwa. Nze Jjumba Lubowa aligaweesa. Ate bw'ojja gye ndi ekyenjawulo ky'ofuna nti ofuna kawumpuli yatuula ku lukiiko luno oba ofuna Lubowa oba ofuna jjajja Mukasa oba ofuna jjajja Kaasa Mutala. Kakati omusamba gwe gukebera omuntu si yakebera. Era bwe mujja wano mpita lubaale. Era bw'ojja leka kuŋŋamba sebo nkuwulidde oli abeera jjajja. Nze mbeera ssebo oli abeera jjajja. Era nkwata eŋŋombe ne muyita najja. Nze sinywa mwenge naye wano mulaba w'endeku ya jjajja Kawumpuli. Naye bukyantuula nammwe temunabangako nga nkutte ku ndeku y'omwenge nga nnywa. Kuba nze sinywa mwenge. Basebo ne banyabo nze sinywa mwenge, sinywa sigala, sinywa mmindi. Siyina kitamiiza kyonna kye nkozesa mu bulamu bwange. Okay? Bakutegedde bulungi. Jjajja nze naloota nga ndi ku 5-star hotel e Dubai nga ndi ne baganda bange ab'obuwala nga tuli ebyennyanja naye nga twambadde engoye enzirugavu. Kakati basebo ne banyabo ebyennyanja si birungi. Era muwulira abasamize abasinga abantu abatawanyizibwa empewo nga temunnagenda wawamala nga tonnakola mukolo gwako ennyanja. Ebyennyanja bibatawaanya okulya. Oluusi bw'okiri olaba kiseerera kikwata emimiro olaba ng'ali abafu kubanga ebyennyanja ebyo byakabaka bulamu. Kati bw'obeera ku 5 star kitegeeza nti si ye woteri esembayo
munsi buli gye bayita 5 star ye hoteli ebesinga amaanyi mu kitundu ekyo kati 5 star ye hoteli eba ku mutindo gw'ensi yonna kati Kabaka Bulamu yali ku mwaliro gw'ensi yonna kati oyo asula mu 5 star Kabaka Bulamu akugamba tolya byennyanja n'engoye enzirugavu ogwo omusambwa bw'oloota ebyennyanja si birungi wabaawo ebintu ebyetaaga okulungamya ndoota nnyo nga ndi ku mulimu gwe navaako emyaka 10 kiddingana emirundi mingi waliwo abantu gye mulaga nga bakozi nga bagagga bammwe emirimu egyo baba bagiwonga oba nga bagiwongerera emirimu egyo mugiraba nga mirungi oba mmotoka ng'ozivuga nnungi oba otunda mu hoteri nnungi ereetanya abantu oba okola gundi nnungi oba okola omulimu ng'ogulaba mulungi ng'era nannyini mulimu ogwo ali buki ali bulungi bassebo ne bannyabo omulimu ogwo okulaba omuntu oyo ng'ali bulungi aba alina ebintu bye yakola ng'akati bw'aleeta omukozi kyasooka kwe kuddayo okutegeeza bakama be ti jjajja Lubowa mukama wange Saalongo jjajja nkunda kiziba nyabuti nyabuzaawula Lubowa olwakabombo birigwa ne bigwa ndeese muzzukulu wammwe kiza abakolere era ndeese muzzukulu wammwe kiza akole omulimu kajjukira oba tonnawunyira mukama wo ziizi kati mukama wo bw'aba akugoba ate taddayo kunnyonnyola lubaale nti omuntu gwe nakwanjulira kati akola ki agenda akeera bukezi kizava wano wakutte bubi kamera yange nga bino byonna byazza kwogerako mu musambwa naayita omusambwa ne gukwaniriza takuzizaayo kati eva oba oloota oddayo emabega buli woloota Kagame oli kinene ono maama nabinene oli sewamala ono naamala muhoozi Lubowa jemberya jjajjaffe Lubowa jatenderezebwenga gulumizibwenga weebwa ekitiibwa amawanga gonna nga musinze nga mu nnimi zaago weewaawo amannya Mukasa Lubega yeewaawo ekirooto kino kya mukyala wange akugoberera nnyo era abadde ankubira nga nzijukiza ekirooto ki yeewaawo sebo aloota pusi nga zimugoba ate n'alaba nga afudde ne maama we ate maama we yafa nga yamutaasa ku pusi sebo ayagala kumanya ekirooto ekyo kakati bassebo ne banyabo mwenna abaloota pusi omulongo oyo bamuyita Mayanja naye twafuna ekizibu wano mu Uganda naddala mu Kampala abantu baffe bavuddewo nnyo wano ne bagenda etanzania eriyo emisambwa gye bayita amajiini kakati emisambwa egyo tigikwatagana na nnono ya wano omulugwala yatubuuzizza ne tumugamba nti tuyita jjajjaawo ne twogera naye kati bw'ogenda Tanzania bwe baba bakuwa eddagala oba bakuwa eccupa oba bakuwaki tibayita lubaalewo olw'okuba olulimi ne boogera gwe tolumanyi nabo tebalukola ki kakati lubaale ono najja abeera nti ekintu kino kyoleese kigoba lubaalewo omulujja era kyova olya nga baga nti gundi oyo yaleeta amajiini gundi oyo yakola bwati kati pusi ezisinga gwe tunulira amaduuka g'abagagga amanene mu Kampala kubeerako bipusi naye nga bw'otunulira kipusi banaye nga kigezeemu kiringa ngo toga nti ne pusi nga si yaffe yawano kati bw'ogenda ekasensero waliyo pusi zitambula ng'abantu n'okuzibikka bazibikka ekyotera mahoteri agali awo gonna galimu pusi kakati amajiini ago singa abadde lubaale omuzimu guno tegwali badde nganga guva emagomba okulwanirira omwana waagwo singa abadde Mayanja kuba Mayanja abawa olujja olwo baba bawuliziganya n'omuzimu ogwo kakati abaako ejjiini omukyalo ono abaako ejjiini mu pusi olw'okuba mutwala obudde ne mujja mu live eno saagala kubannyonnyola ebintu nga mbijabula mba nina okubannyonnyola ekintu kyovola nti ebirooto binnemerawo buli kiseera kuba buli kirooto kyoloota nkinnyonnyola nenkiweerako n'omusomo tugende mu maaso jjajja naloose nga nazaala wange angoba kitegeeza ki okusanga nazaala bakamwana batono nnyo abakkaanya ne banazaala baabwe batono kubanga jjukira nti bwe mubeera mu maka ne mukyalawo muba munyumba mufunamu obutakkaanya omukyala yakula eka nawe wakula wekka kati bwe mufuna obutakkaanya n'omukyala ye nazaala aba alaba otawaanya bisaso
alaba otawanya mukamwana omwana we alaba byomugamba tibitegerekeka ate baba babimukola dda nebbono kyovola abaana abawala bonna abaana abalenzi bonna abali ne bamaama baabwe okuwasa kwabwe kuzibuwala kyovola nti omuganda yagaba mukamwana tayita mu lujja ayita eribbali akola bwati byonna kwali okubatangira nti buli wanajja ng'eno ewaka olw'okubajja yeekweka tajja kwettanira nnyo waka wano maama kunva ki era ffe bataata owulira nga tugamba abaana baffe va mu maka g'abaana kakati okusanga nazaala oyo alina kyakkola waliwo atugambye ani agambye yaloose ng'alaga maama we obutiko bwe yamaze n'agenda n'apamu kakati gwe tolaba obutiko buno tobulaba nti buva magombe okalya ddakaddadde envunyo girira mu katiko nga weerabidde nti emagombe ekolaki ebaayo kakati ate yagenze mu toyi talaba nti ne toyi nayo bbi naye agenda magombe kakati obuyinza bwa kabaka kinene tufumba ekijjulo ekyempogola nga titujja empogola ndowooza empogola eyawukana n'eminwe bwe tufumba ekijjulo ekyo ekyempogola ne tuteekamu akati k'akabaala n'ebinyeebwa mukimanyi bulungi nti kyekijjulo kya kabaka eky'omulongo oyo kakati ekyo kye bamugamba akole bose amuwa akasente era mukimanyi bulungi nti omuntu bw'aloota bbi mutegererawo ne bwaba mulokola nga baloose bbi obwo bugagga naye nga tamanyi babutegeka bati Saalongo nze naloose nga ndi ne Zali nga tuli ku nnyanja nga waliwo olwazi olunene ng'akwatayo wansi mu lwazi olwo n'aggyayo obuyinja obwo ojja koowa batuuka genda osanga abaana n'aggyayo obuyinja obweru obuyinja obuzungu nga bwabunkwasa ewaawo Saalo kakati Zali musambwa gwa maama Namirembe Zali aliko musambwa gwa Nakayaga ekyo mukimanyi bulungi kubanga Zali ng'omuntu mukazi musamizi kakati omusambwa ogwo gwa maama Nakayaga kati gulina kyegwagala amayinja gali buyinza kati gwina kyegwagala akole kyesinza kumanya ki kubanga bamugamba yaleroza akwata mu nnyanja ng'ajjayo obuyinja obweru ng'abumuwa si bwekyo kati bamugamba anoonye ennyanja agende wajjajja mukasa ajjeyo obuyinza nabaga nti jjinja buyinza bwozeeka okuloota nga Museveni ambuuza omulimu gw'ensinga okwagala kabaka bulamu akugamba osinga kwagala mulimu ki muwe ebibye naye akuwa omulimu omulungi yo magamba bwewa munange ate okuloota nga entobo zikulinnya ku mutwe era kiba obviously Lubaale aba alina okutuulako ayogere nti ebitundu bya Lubaale atuula ku nnyamayo n'ayogera n'agenda n'osigalawo ng'omulya mmere Lubaale n'ajja mu birooto era mmwe abantu abaloota obuloozi nga Lubaale tabatuulako Lubaale abeera ndagiriro ya Lubaale naye eriyo omuntu aloota ate nga ne Lubaale amukola ki amutuulako nekisembe ewange ono aloota nga atambula ng'alina ekiwundu kinene kimuluma nnyo naye nga abantu bamusaasiranga buli omu amugamba kimu lwaki towa kiwanuka ebibye kakati era jjajja muddemu oyo oyategere ne mu kirooto bamubuulira nti obulumi ekiwundu ky'olina wakiwanuka ebibye ebbwa liwone naawe ofuna ebibyo basebo ne bannyabo Lubaale bwe tutamuwa Lubaale alumwa Lubaale alwala Lubaale bw'otamufumbira kijjulo anafuwa Lubaale bw'otakola mbaga ya mwaka anafuwa Lubaale bw'otawanga mayembe ge anafuwa obunafu bwa Lubaale alwala Lubaale bw'alwala akugengewalirako ne baga nti ono Lubaale yamwonoona ffe be mulaba nga tufaanana bwe tuti Lubaale teyatugengewalirako kyovola bagamba kusaawa effumu liseewo okusaawa eŋŋombe giseewo okusaawa enkinga giseewo okusaawa omugo guseewo Lubaale awummulire mu bikozesebwa bye aleme kugengewalirako abantu bangi Lubaale yabagengewalirako nammwe mubalabe ng'omuntu omulaba mugezi aliko amanyi aliko obuyinza ne bagamba ekigambo naye nga yagengewala mbeegayiridde mmwe abatulaba mulekeraawo okugengewalirwako Lubaale omuddo agambye nze njagala musajja jjajja
jangu ate one wataata ow'enkima jangu tunoonye tutekee ekita ky'omwenga amakula n'akatita mukago tufune omwami akuwase oba jangu mu inbox yange ombuulire ne gy'oli nabagambye dda nti tusobola okutegeka ekibbo ne tuteekamu ebintu ne tukuwongerera nga tutuuse wano. Abeeno mu audience esebo jajja nze byange biri bibiri ekisooka tera nnyo okuloota ennyo nzizeeyo ku ssomero yewaawo naddala mu sekendary then ekyokubiri ntera nnyo okuloota nga ndi mu ntalo naye ate ekyewunyisa ekisinga oziwangula kati mbadde nsaba kuntangaazamu ndi ntalo abange baana bange zaali ntalo luno okuwangula Obuganda zaali ntalo kati lwala okutukwata tuyita muki mu ntalo naye entalo ezo bw'otereza lubaluye entalo ezo oziwangula. Ekyokubiri olwota okolote ng'oddayo ku ssomero naye mu secondary kakati bino by'obadde ojja okuma ebyoto by'ojja ofukamira by'ojja okola bwoti jajja kugamba nti primary olinga agimaze naye nkwagala ku secondary bw'onoomala otuuke ku university ekitegeeza biri by'obadde osomanga jajja nalooseyo olubugo nafunyeyo ekibbo jajja akulaga nti awo ovuddewo akusuumusizza kati weetaaga ti ebbanga lyonna ly'obadde okola taata kati oli mu secondary naye mu secondary okoze otya ebintu bya secondary nga biba bikalubamu naye olwokuba oba oyise primary ne secondary okolaki kakati waliwo emikolo gy'olina okukola secondary eno etuuleyo bulungi esekalongo sebo ow'endiga bwe nadde waka omukyala yandootako ekirooto ng'empewo z'enninye ewaawo naye nga jjajja andiko amugamba lwaki amugamba nti ŋŋende nkima obuyinza naye ng'ayomba ayogeza busungu lwaki tajja n'akima obuyinza kati ebisinga ebimu bye yayomba bijjukira jjajja. kakati Sekalongo weddiraki bakumalamu obukko kakati mu luvannyuma lw'okumalamu obukko lwalagamba okimu obuyinza bwo watuuliddwako ku mutwe okwo kakati lwalaga nti kimu obuyinza bwo atuule ku mutwe yakuwa ebibyo jjajja ono bajjajjawo babaziikawa Namagoma kati tujja kuyita jjajja Kawumpuli tulabe kye tugenda okukolera emizimu egyo gikuddiza obuyinza bwo. Jjajja n'ekirala yesabo era ku olwo lwennyini ekirooto n'amaka mwenda kati mu maka omwo nembawukanako nenzira boys quarter kati boys quarter ne baleeta omufu yalinga mufu naye ate mu kumuleeta nze nga ndi ku mufaliso ate ye ng'ali wano wansi we bamugolodde kati kusimuka bwe nti neŋŋamba daba we nkubye omugongo kabaka daba we mukubye omugongo kati ngenda okudda mu maaso ogamba nti omutwe gyagutadde gye mbangussa nadda engulu nambuuza ki kyoyagala ne mubuulira buli kimu kyenjagala buli kimu bugaggabi. Sekalongo bwe wajja wano bakutwalako ewase wamala nedda jjajja bamaze okulagira bakutwale wa kabaka bulamu naye tokubangayo omugongo ogenda omubuli ekiweetaaga sinakindi nno nempewo ajja zita katulaba nti ekirooto kino kyosembyeyo kibadde kivuunula kiri era singa babadde obirootolodde byombi naaliga nti kolako kiri kuba kati bakusindisa ewa kabaka bakuddiza obuyinza bwo. Era ojagamba Nakabugo omanyi omuwala aweereza wano gwe bayita Nakabugo muwala wange bajja mukulaga ojja mugamba nti jjajja yaŋŋambye mumbuulire kyenyinza okukola ŋŋende ewa kabaka. jjajja naloota nga
ntudde maaso g'omukadde nga ŋŋamba gwanisebo nze zimbe omukadde nga ŋŋamba nti omusambu ogenda okuwa obugagga twagala emmwanyi mwenda nenva mu kirooto kati emmwanyi zino omwenda ziba mbisi okwata emmwanyi mwenda okwata emmwanyi 5 mu mukono omusajja mu mukono omukazi n'okwatamu emmwanyi 4 omukono omusajja ogumanyi mu mukono omukazi n'okwatamu emmwanyi 4 n'ogenda ogwa mu kifuba kya ssewamala naye emmwanyi ezo ziba mbisi naye nga za kyenvu ziba si nfumbe naye nga nyengevu kakati n'ogenda ewa Kabaka Bulamu ne bakutwala n'oddira mu mikono gye n'oteekamu emmwanyi ezo kakati n'okwatamu ebyobugagga bwo koze ekyobugagga kya Uganda ekikulu ki mu gavumenti ekyobugagga ky'Obuganda ekikulu mwanyi tiwasoma kasi crop of Uganda tiwakolopoza tuli top era emmwanyi bwazito bwe zayingira mu bujjajja kyekyobugagga kyetulina wano lwakuba nti abantu ndowooza tebakyabisomesa baba babisomesa weewaawo Saalongo tumalirize nga twogera ku kivulu kyaffe ekiri mu Kampala. Basebo ne banyabo abantu ababadde batudde ku live yenze JJUMBA LUBOWA ALIGAWEESA nziramu okukuba omulanga nabaga nti olwaire ennaku z'omwezi 16 olunaku lwa 3 omwezi gwa 10 era essaawa zibadde 3 oba katuweze essaawa meka essaawa zabadde 3 zetulina okunyuka katugenda kunyuka ssaawa 4 nkakasa bulungi nti live eno era esobodde okumalayo obudde bwayo wadde situatandikidde mu budde titwatandikidde mu budde because of masannyalaze naye kati tusobodde okugikola ne tugimalayo abantu banukudde ebirooto byammwe era ku lw'omukaaga ku lw'esande ku lwokusatu tujja kudda era n'ebirooto twagala tusooke tujjewo ebirooto abantu basobole okuwulira ebirooto ebipya tujja kukomawo n'ebirooto olwaliro tubadde live ku Facebook page ku Nono TV ku SK7 Media ne mukutu gwa Nyanja jjajjaffe Nyanja Businge simanyi Morgan nawe badde live nze nteeka eddoboozi ku WhatsApp group yange kakati basebo ne banyaba abantu bangi bateekayo mugoberere Nono TV mugoberere SK7 Media mugoberere Facebook page ya Ssaabakabona genda ku TikTok ya music eya Ssaabakabona genda ku mikutu gyonna gy'omanyi egikwatagana ne Ssaabakabona waliwo omukutu gwa SSENKULU JJUMBA LUBOWA ALIGAWEESA waliwo omukutu gw'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Tourism Face waliwo emikutu mingi naye gwasobodde okujja okusoma obujjajja tubusomesa era tubuteekateeka ate tuli bajjanjabi oyina ekikuluma oyina ekikutawaanya oyina ekyakulema tukubire essimu ekirungi nti bw'oteekako message tukwanukula gwasobodde okuteekako message ku simu yange n'otanfuna noonya omukutu gwe bayita Nono TV subscribe obeere nga buli notification ke bateekayo kafuna kakati essimu eziri ku Nono TV wandika mu comment section omugaye nti nze njagala Ssaabakabona banaye nina ensonga zino omukulu Kizamiro Sankisi ajja kujja omukulu Mogani ajja kujja njagala kubategeeza bassebo ne banyabo bagiyita waliwo kampani yatutegeka bassebo ne banyabo abanyumya media bw'osanga ekipande nga kiriko nyumya media company eteekateeka ebivvulu nyumya media company ekola film nyumya media badirector baayo bapatana n'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono kakati ejja kulya nyumya media nga togimanyi naye nyumya media eyina ebintu bingi byekola ate abazubayiri family bassebo ne banyabo Zubayiri TV tubatumirako era tubeerayo ku TV eyo TV 10 gano mazima
TV 10 gano mazima eya Dean Lubowa Sava. Dean Lubowa Sava tukutumirako basebo ne banyabo. Njagala okubategeeza mu kivulu kino mu New Club Obrigado tugenda kubeera ne Jjajja Magala. Tugenda kubeera ne Jjajja Magala okuva eruweero. Jjajja Magala agenda kusomesa. Mwenna banna tiktokers agenda kubeerawo. Jjajja Magala agenda kutwala essaawa namba ng'abasomesa ng'abayigiriza nga mubabuuza ebibuuzo. President gundi bamuzaala mwaka ki, gundi bamuzaala mwaka ki. Mu Buganda wano twatandika tutya nga mubuuza ebibuuzo bikwatagana ne Ssaabasajja Kabaka. Era ali mu kutegeka okuyigiriza kwammwe ku New Club Obrigado. Jjajja Magala abantu bakwesunze nnyo. Era posta ya Jjajja Magala ku posta ennene, posta Jjajja Magala kwali ku kipande ekiri ku New Club Obrigado. Ku New Club Obrigado kuliko baana zaffe. Bassebo ne banyabo tugenda kutambula ne bagiyitaani nyumya media waliwo ngamba bana balanga drive. Tugenda kubeera ne drive mu Kampala ennaku 7. Ngenda kubeera ntunda tiketi mu butale okuva mu Mukono, Kawempe, Kasubi, Kibuye, Kaleerwe. Mwetegeka ab'obutale nzija mu wiiki 2 ezisembayo. Ngenda kujja do. Njagala Morgan otegeke. Musajja mukulu wa Hillwater yatuyise. Yabadde atuyise leero ssaawa 4 naye enkya ku ssaawa 4 tulina okubeera ewa Hillwater ku Lubaga Road. Kakati ekyo bwe tukimala bassebo ne bannyabo tuyina okubanga tukolera wamu. Mujje ab'e Masaka, mujje ku New Club Obrigado. Jangu n'abaana bo. Gwe jjajja w'abaana ng'oyina ekiggwa, oyina gy'oli, oli musamize, oliko obujjajja. Jangu ku New Club Obrigado tujagulize wamu. Bassebo ne banyabo twongere okusitula obuwangwa bwaffe. Oli president wa kibiina kyonna, oli mukulembeze w'abasawo b'ekinnansi, oli president General Sengakula Namalida w'abasawo b'ekinnansi. Abakulembeze mwenna ab'obuwangwa n'ennono mujje twegattire wamu. Obudde bwe buno okwegatta ge maanyi. Tubazzukulu b'Awamala tuli bagezi. Mbawandiikidde bonna era nabategeeza nti mpandiikidde Mama Fiina, mpandiikidde Jjajja Lumira Mayengo, nabategeezeza nti mpandiikidde Jjajja Kalimu Walyabira, mpandiikidde Jjajja Owannakosa Kalimu, mpandiikidde Jjajja Kinagoidi, mpandiikidde abakulembeze bonna, mpandiikidde ababonesebwa Kabona Lubanga, Kabona Mutyaba, abantu bonna, Jjajja Kayemba, waliwo Omulangira Kayondo, Misenda Nyongeraako, Kigundu Basajja Baka, abantu bonna, olukiiko lwa High Council, abakulembeze mwenna aba High Council, omulangirizi Daktari Wasajja Kiwanuka, abantu bonna, bakabona abali e Masaka, bakabona Sekitoleko, n'abantu abalala bonna. Nsuubira mu kivulu abantu bangi. Waliwo ambuuza Ndugaba Mweyana anayimba nga lwaki tayimba. Bassebo ne bannyabo omuntu yenna nga wa buwangwa na nnono ng'okolera obuwangwa buno okudda ku ntikko. Bariito jjo mujje kibimbe tutuule ebweru kakati tusobole okunnyonnyola batuwe cricket oval nti wano ku Club Obrigado tibajjaawo. Bwe banaatuwa cricket oval tugikube nayo tugijjuze. Bassebo ne bannyabo tulina okusooka okulaga kubanga kino kyekivulu ekibaddewo kyokka. Ssaawa 4 emiryango gigguddwa. Kati omwaka ogujja tukube cricket oval. Ssaabasajja Kabaka atulire cricket oval nga tugijjuza atuwa olubiri. Mujje tusobole okulaba mwenna abakulembeze bemmenye ng'onojja emmeeza yeetegekebwe. Nabagambye emmeeza yakakadde. Nembaddamu nembagamba emmeeza eddako ya $5,000, nembagamba endala $10,000, nembagamba $5,000 n'emitwalo 2 ordinary. Naye ng'abantu bonna okuva ku $2,000 mpaka ku bajja kuba batudde mu butebe. Si bwe kiri ssebo?
kakati mu mbeera mujje tukikube tukijjuze saawa nnyagwe tuuka tujja kusula banaye abeekasa ensero senga namazzi ab'ekiboga omwana omuwala ye farida omwana omuwala farida jajja lutalo banna tuli bumu maama litwala kadaaga bannamukono faizo andrew senyonga ate andrew jajja waffe senyonga muyanja senyonga bamemba ba palamenti mwenna abakulembeze rdc njagala kutegeeza Morgan abantu abatannafuna kaadi zaabwe zituukeyo nga bw'owulira mbamenya rdc kawempe tujja kubeera naye abakulembeze balamu siina gye naakusanga kubanga twakuwandiikira naye tojja minisita wa culture twakuwandiikira naye tojja abantu abamu ffe mujje tukyekolere njagala mujje mukikube tukiguse sente zigenda okuvaamu zigenda kutegeka ekifo ky'enzikiza y'obuwangwa n'ennono mu Kampala twetaaga ekitebe mu Kampala tulina ekitebe mu Kirowooza naye twetaaga ekitebe mu Kampala ffe tulina kwerwanako ffekka twetaaga amayengo TV zijja kubaayo njagala okubakoowola mwenna ku New Club Obrigado ngenda kubayimbira ennyimba zange enkadde n'empya kwolwo lwendokinga basebo ne banyabo okulonkinga mwenna mujje tulonkingire wamu gw'olina essabo lyo tirikola ngenda kukulabisa ngenda kuteeka wali abantu bakumanye kubanga TV za Uganda zonna weeziri olunaku olw'enkya njagala koola bannamawulire abantu mwenna bategeka ekivulu kino olunaku olw'enkya tulina meeting okuva ku ssaawa 5 wano mu Kirowooza okuva ku ssaawa 6 kuba bwenna ave wa Hillwater tutuule tukole final tusalewo olunaku lwe tugenda okutuuza press conference egenda kutuula ku New Club Obrigado we tugenda okutuuza press conference tujja kwongera nga tubabuulira kuba ku simu 0772 62384 teekako obubaka ku WhatsApp buuza ku nsonga y'ekivulu tiketi tugenda kuba tuzitunda bulungi nnyo tiketi tuzirina mujje mukime tiketi ne kaadi tuzirina eziyita abantu mujje mukime ekivulu ky'obuwangwa n'ennono nga ddala kya buwangwa si kya muntu nti Ssaabakabona ayagala ssente ate mbadde nziteekamu nga temumpadde nze nali nkozeyo ekintu ekibasaba ssente kakati lwaki kino tikiriiko mbw ate twafunye omutegesi ssente agenda zitwala ssente zammwe era mugenda kumanya nti bwe tuvudde mu kivulu tuwonyezaawo ssente bwe ziti kwe tutandikira nga zigenda ku akawunti y'enzikiriza y'obuwangwa naki n'ennono yoyo kyetonde katonda wanga namugereka gululiiso ddene Serubaale gulude endoboozi lugaba wa byonna mpozi kesi bagambye senga kulannama yagambye abaana abawala mujje mwefunire abalenzi ate n'abaana abalenzi mujje mwefunire abaana abawala era yayogedde nti yategese dda kapoze ssaawa 4 agenda kubaawo jangu senga kulannama akufunire omwana omuwala n'omwana omulenzi mujje tukole ebintu ebirabika mujje tukole ebirabika n'ebitalabika jatukuwa omukisa enkinga eno giraba ku live tugenda kuba nayo nga tugikoonako ku muntu era egenda kubanga etudde mu kibbo kiri ekya jjajjabujagali omugenzi omuzimu tugenda kuba nago si gwe mwakoma ogiraba naye ng'ovudde ku jjajjabujagali omugenzi wali ogirabyeko n'omuntu omulala kati omuzimu tugenda kuba nagwo ogwa jjajjabujagali nga gubawo omukisa mu nkinga eno bamweta lwego abasogono bamweta lwego abasoga muliyo kodeyo mwide kinagoidi banaye katonda wabajjajja abawo omukisa atenderezebwe nga agulumizibwe nga weebwe ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zango weewaawo jjajja abakuume